الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أبو رغاندا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. twebaza ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala nannyini buyinza, Allah waffe jalla jalaluhu nannyini matenda amalungi era amajjuvu. Oyo Allah tabaraka wa ta'ala eyatusimira ekyengera eky'obusiraamu. Allah waffe tabaraka wa ta'ala yatwagaliza okubeera abasiraamu, n'atulondera okubeera mu mulembe ogwa nabbi era omubaka w'enkomerero, naye nga mubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tusaba Allah tabaraka wa ta'ala abeere nga atuwa obusobozi obukolera ebirungi ebiteekeddwa okukolerwa mu busiraamu mu bulamu bwaffe, tusobole okudda gyali Allah tabaraka wa ta'ala ng'agenda kutuwa musera empeera ezo ze yateekateekera abo abaakola era ne balongoosa obusiraamu. Baganda bange mbakubiriza era nga mbakuutira okutya Allah tabaraka wa ta'ala era n'okugondera ow'ekitiibwa nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ikhtisaaran, okutya Allah tabaraka wa ta'ala kitegeeza kussa mu nkola biragiro bye. Ekiragiro ekyajja nga kikulagira nti kola n'okola ku lwa Allah tabaraka wa ta'ala, n'ekiragiro ekyajja nga kikugamba nti leka n'oleka ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jalla jalaluhu bw'akuyambako n'akuwa ekyo n'obeera nga bw'otyo bw'owangaala era nga bw'otambuza obulamu bwo oba onimba tya Allah tabaraka wa ta'ala. Era abooluganda ne mbakubiriza okugondera omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, n'ekitegeeza mu kugondera nabbi Muhammad alaihi salatu wassalam kitegeeza kussa mu nkola bye yasomesa. Kitegeeza kussa mu nkola bye yasomesa mu ntegeera ennyangu ey'okumpi. Kitegeeza kussa mu nkola sunna za nabbi Muhammadin alaihi salatu wassalam. Ekyo kyonna ekyajja mu sunna za nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nga kikulagira kuleka n'obeera ng'oleka, n'ekyo ekyajja mu sunna za nabbi Muhammad alaihi salatu wassalam nga kikulagira kukola munnange n'obeera ng'okola. Kati nno Allah bw'akuyambako tabaraka wa ta'ala n'obeera nga bw'otyo bw'otambuza obulamu bwo, n'obeera nga bw'otyo bw'owangaala, bw'ofiira ku mbeera eyo nga Allah tabaraka wa ta'ala akuyambye, n'akujja mu bulamu bw'ensi nga bw'otyo bw'ogenze, oba ogenze ng'abaagenda mu basahaba nga bagondera nabbi Muhammad alaihi salatu wassalam. Buli ngeri yonna Allah tabaraka wa ta'ala talina mpeera gy'agenda kuwa okujjako ejjana. Abooluganda, tugenda mu maaso ne okutunuulira essunna za nabbi Muhammad alaihi salatu wassalam ezaasengukibwa ezitakyafiibwako. Abooluganda, obeera ofunye omulimu omukisa munene ow'oluganda bw'ofuna omuntu yenna n'akujjukizaayo sunna emu mu sunna za nabbi Muhammad alaihi salatu wassalam. Wallahi
obeera ofunye omukisa munene bw'ofuna omuntu nakolako omulimo n'akuyigirizaayo oba n'akusomesaayo oba n'akujjukizaayo sunna min sunani rasulillahi alayhi salatu wassalam, munnanga obeera weesiimye. Obulamu bw'omuntu obutambulira ku sunna za nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam bubeera bugonvu. Embeera z'omuntu eziri mu sunna za nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam zibeera zeesimisa, zibeera zeegombesa. Bonna abawangaala naye bakakasa nti bawangaala n'omuntu omutuufu w'okuwangaala naye. Obulamu bw'omuntu yenna obuvaamu okukolera ku sunna za nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam naye yennyini nannyini bwo bumukaluubirira, kubanga sunna za nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam tewali muntu yenna asobola kuzeekwatako n'azikolerako okuggyako nga zifuula obulamu bwe obwangu, ye yennyini n'awulira ng'alina obwangu bulamu bwe era n'awulira ng'afunye okutowolokoka, bikhilaafi muntu asalawo okukola naye nga tatambulira mu ebyo ebyasomesebwa nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam. Luganda sunna esooka mu sunani ze tugenda okwogerako olwaleero, mu sunna ezaasengukibwa mu sunna za nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam, sunnatu tabukir binnawmi wa adamu assamu, sunna y'okukeera okwebaka. Sunnatu tabukir, sunna y'okukeera okwebaka. Wa adamu assamri au samar. Samaru kitegeeza ki? Kitegeeza yani omuntu okumala okusaala ishaa'i ate n'abeerawo n'ebintu ebirala ebimutawaanya, omuli okunyumya n'abantu, omuli okukola bino, omuli okukola biri. Yali badde akola atyo omusiraamu, kyeyali badde akola bwe yali maze ng'okusaala eswala ya ishaa'i, yali badde asuubirwa kubeera nga agenda okweteekateekera okwebaka, olw'ensonga nti ekyo kyekyajja mu nsomesa za nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam. Batugamba ahli al-ilmi timina sunani aidan, ne mu sunna endala ezaalekebwa ezitakyafiibwako ye sunna ya obantu okunyumya ekiro maa atabukiri binnawmi. Amakulu ye sunna y'abantu okutwala ekiseera ekiwanvu nga banyumya ne babeera nga baawukana ku sunna y'okukeera okwebaka. Eyo sunna yalekebwa abantu bangi tebakyagifaako. Batugamba baulama nti hadhihi min sunani rasulillah alayhi salatu wassalam illa idha kanat hunaka maslahatun mu'tabaratun ka mudarasati ilmin wa mu'alajatin maridin wa nahwi dhalika. Batugamba baulama nti sunna y'okukeera okwebaka, omusajja n'omala okusaala eswala ya ishaa'i, n'omala okulya ekyeggulo, n'otaddamu kukola nsonga yonna okuggyako okugenda mbuliribwo, batugamba baulama nti ekyo kiri mu sunna za nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam. Omuntu okukyawukanako illa idha kanat hunaka maslahatun mu'tabara, okuggyako senga wabaawo emigaso egikkirizibwa egibalibwa nti weegiri, amakulu nti ekigaanya omuntu okwebaka nga bukyali weekiri kivaamu emigaso. Batugamba nti nga ki? Kamudarasati ilmin, ng'abantu okuba nti babadde beeyigiriza ilmu y'obusiraamu, amakulu batuddekaawo muzikiti oba bagenze wa sheekhe gye basoma. Bannange nabagamba baganda bange nti omusiraamu w'obuvunaanyizibwa abeeraawo nga musiraamu afaayo okusoma eddiini ye, agendako ewa seeka n'asoma, agendako ewa seeka n'abaako byamwemuuzaako. Omusiraamu yenna atalina seeka eddiini ye ebeera ebuusabuusibwa okubeera nga ajja kugikola erongooke. Kati ekimu ku bintu kwe tusobola okusinziira okulwawo okwebaka, ekyokulabirako osobola okubaamu ng'omuntu okuba nga babadde beeyigiriza eddiini yaabwe, au mu'alajati maridin, oba okuba nga abadde ajjanjaba omulwadde, wa nahwi dhalika, n'ebirala ebiva mu ttuluba erifaanana bwe erityo. Kyathabata mu sahihain
kyombaka Muhammad alayhi salatu wassalam yagamba kyoba wekitibwa nabbi Muhammad kana annahu kana yakrahu an-nawma qabla al-isha wekitibwa nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam yalinganga atamwa omuntu okwebakanga ishai tennaba kusaalibwa amakuru nti omaze okusala magharibi kakati newebakanga ishai tennaba kusaalibwa wekitibwa nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam ekikobe ekifaanana bwe kityo nabbi yalinganga akitamwa era nabbi Muhammad ng'atamwa nnyo abantu okunyumya oluvannyuma lwa ishai sallallahu alayhi wasallam ngana subagamba radiyallahu anhu ntiwekitibwa nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam yalinganga atamwa an-nawma qabla al-isha yalinganga atamwa omuntu okwebaka isha nga tennaba kusaalibwa nabbi n'agamba basahaba nti fa yusalli al-insanu farda rabbih tabaraka wa ta'ala qabla an yanam n'agamba wekitibwa nabbi Muhammad nti asaalenga omuntu ekyo Allah kiyamulalikako amakulu esala ya ishai nga tannaba kwebaka amakuru tiwekitibwa nabbi Muhammad yalinganga atamwa nnyo omuntu okwebaka nga tannaba kusala ishau era mu ngeri endala yalinganga nabbi atamwa as-samaru ba'da al-isha okubeera nga abantu bakuba oluboozi ne babaako ebibatawaanya ebirala ate ishau ng'emaze okusaalibwa nga bwe kyajja mu hadithu ya Anas radiyallahu anhu bwe yakiripotinga Anasu ombaka nga bwe yatugamba alayhi salatu wassalam nti tekyalibadde kirungi omuntu okubeera nga akuba oluboozi ng'eswala ya ishai ebadde emaze okusaalibwa era nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam ng'atamwa omuntu okubeera nga yani nga yebaka nga anyumya oba nga akola oluboozi nga eswala ya ishai emaze okusaalibwa batugamba baulama nti waliwo embeera ezayawulwamu embeera ezo nga z'omuntu akkirizibwa okwegamba obuteebaka nga abadde amaze okusaala ishai amakulu talina musango gonna senga emu ku mbeera zino ebaawo talina mutawaana senga asigadde alina byakola ebimutawaanyamu awo n'okunyuma naki nga isha esaalidde baga nti ekisookera ddala as-samaru fi madarisi l-ilmi omuntu okubeera nga atawaana fi mudarasati l-ilmi mu kubeera nga ali mu kweyigiriza eddiini ekyo Imaamu Bukhari radiyallahu anhu yakireetako baabu namba nga akyogerako ng'alaga ti baabu samaru fi l-fiqhi wal khayri ba'da al-isha nti omulyango gwokubeera nga omuntu atawaana mu fiqhi mu kwekenkula mu ddiini ye ne mu birungi oluvannyuma lwa isha amakulu kina mutawaana gonna insha Allahu ta'ala ku muntu yenna okubeera nga bwatyo bw'abadde amakulu ng'anyumizza ayina byakozaawo nga isha ewedde senga ebyo byabeera akola bibeera bitegeezaamu kubeera nga asoma ddiini ekyokubiri embeera ey'okubiri muntu jakkirizibwa okusigala nga waali ng'alina byanyumya alina byakola isha ng'ewedde okusaalibwa as-samaru ma'a ad-dayfi wal ahli ye muntu okubeera nga anyumyamu n'abagenyi be abadde akyazizza abagenyi obudde bwa kiro oluusi wakatabaddeewo kakati insha Allahu ta'ala tewali mutawaana gonna omuntu oyo okubeera nga anyumyako n'abagenyi be wadde isha ewedde okusaalibwa wal ahli oba n'okuba nga anyumyamu n'abantu be bakyala be baana be insha Allahu ta'ala n'abeera nga anyumyamu nabo amma ekitali ekyo batugamba baulama nti kyalibadde kirungi insha Allahu ta'ala omuntu n'abeera nga bw'amala okusaala insha Allahu ta'ala amaze okunyumyako n'abantu be abeera insha Allahu ta'ala nga yeebaka n'oluvannyuma asobole okubeera nga alina nashaat ey'okuzuukuka ekiro insha Allahu ta'ala emirireko asinzeko Allah tabaraka wa ta'ala asabeko Allah okubeera nga amusonyiwa aleeteko adhikaari insha Allahu ta'ala okusinga lwe yeebaka ng'obudde bugenze abantu balwawo nga bali ku TV araba kino araba kiri omukutu akyusa guno akyusa guli abantu balwawo nga bali ku masimu ali ku Facebook ali ku WhatsApp ali ku Twitter n'ebirala kakati obudde ne bumugendako n'atuuka okwebaka essaawa 8 ogw'ekiro essaawa 9 gye baazira eswala ya isha nga tawulira si kyekyokka ne subhi olusi mu jamaa
eyinza omuyitako oba ogisala n'atagisalira mbudde bwayo obutuufu insha allahu taala. Nekibeera abooluganda nga tubasaba timukitegeere nti ekimu kubiri mu sunna za nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam ye muntu okwebaka insha allahu taala nga bukyali asobole okuzuukuka ekiro nga afunye amaanyi agajja okumuyambako okubeera nga asinza Allah tabaraka wa taala fiino ekifaka ekyo insha allahu taala. Essunna eyokubiri mu sunanu ezasuulwawo ezitakyafiibwako abantu bangi mbasiraamu, sunnatu mutabaati almuazzin wadduaau idha faragha, ye sunna ey'okugoberera omwazinyi, ey'okugoberera omwazinyi n'okusabawo edduwa nga bwe tujja okiraba insha allahu taala. Senga omwazinyi abeera amaliriza okwaziina, kuba nabbi yagamba alayhi salatu wassalam ti idha sami'tumu almuazzin, bwe muwuliranga omwazinyi ng'ayaziina, faqulu mithla ma yaqulu almuazzin, mugambe ng'omwazinyi bw'agamba, kibayita mutabaa. N'agamba ti Allahu akbaru Allahu akbaru, naawe n'oddamu bw'otyo, Allahu akbaru Allahu akbaru, naawe n'oddamu bw'otyo, ashhadu an la ilaha illa Allah, naawe n'oddamu bw'otyo, ashhadu anna muhammadan rasulullah, naawe n'oddamu bw'otyo, hayya ala ssala la hawla wala quwwata illa billah, hayya ala alfala la hawla wala quwwata illa billah, Allahu akbar, naawe n'oddamu Allahu akbar, naawe n'oddamu la ilaha illa Allah, naawe n'oddamu ti la ilaha illa Allah, bakiyita mutabaa. Kati batugamba baulama nti mina sunani aidan allati hajaraha kathiru min almuslimina hatta tullabu alilmi aktharuhum hajara hadhihi sunna. Batugamba nti era mu sunna ezasengukibwa bangi mbasiraamu okutuusanga ne batullabu alilmi, nabana abanoonya ilmu, abavubuka abasoma eddiini n'abasajja abakulu nga kwotadde n'abakyala, essunna gye basenguka ye sunna y'okugoberera omwazinyi bw'abeera ng'abadde ayaziina, wadduaau n'okusabawo edduwa nga bwe kyajja mu nsomesa za nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam, idha faragha, senga omwazinyi abeera amaliriza okwaziina. Era wala yubaali biha, essunna eyo tebagifiirako ddala, fatajiduhum yatakallamuna fi athnai adhani almuazzin, oba sinkana eno omwazinyi ayaziina bo bali mu kunyumya, bali mu kumasimu, bali mu kuleekaana, bali mu mbeekuulo, wala yubaluuna bimutabaatihi maa annahu min sunani nabiyi alayhi salatu wassalam, tebakifaako, tebafaayo kubanga bagoberera omwazinyi ng'ayaziina, wamu n'okubanga kino kye batafaako abooluganda kiri mu sunna za nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam, kiri mu ebyo ebyasomesebwa ekitiibwa nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam. Kakati nno ekibeeranga mutabaatu almuazzin, ng'okugoberera omwazinyi ng'abadde ayaziina, ekyo kiri mu sunna ezitateekeddwa kubanga ziragajjalirwa, kubanga kyasomesebwa ekitiibwa nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam, era abasahaba bakitegeera nti bw'atyo omusiraamu insha allahu taala agoberera nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam bw'atyo bw'ateekeddwa okubeera. Naye abantu bangi eyo sunna tebagifaako, mwana wange bagivaako, tebagifaako, tebafa nayo. Abeerawo nga baziina ng'ali ku ssimu ayogera, abeerawo nga baziina ng'ali ku mbeekuulo, tafa nayo. Ate abamu mwatuweewuunya, asobola okubeerawo nga talina na kyakola naye nga talina na kyayogera, baziina ali awo asirisolooza nti alina kyalowooza, naye wallahi nga talina mu kifo ky'okwanukula sunna ya nabbi Muhammad eyo abeere ng'afuna obulungi. Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma yagamba ti annahu sami'a an-nabiyya alayhi salatu wassalam, yawulira nabbi ng'agamba ti idha sami'tu al-mu'adhdhina, bwe muwuliranga omwazinyi ng'ayaziina, faqulu mithla ma yaqulu, mwogerenga ng'omwazinyi bw'agambye, mugambenga ng'omwazinyi bw'agambye, thumma sallu alayya, n'oluvannyuma munsabire. Nabbi n'agamba fa innahu man salla alayha salatan wahida, oyo yenna ansaalirayo olusaalira lumu. Amakulu asabira nabbi Muhammad okumusabira okumanyiddwa, yagamba nabbi Muhammad sallallahu biha asharan, Allah tabaraka wa ta'ala na yamusaalira amakulu Allah tabaraka wa ta'ala musaako okusaasira
emirundi 10 binatugamba thumma salu Allah liya alwasila n'oluvanyuma musabire Allah tabaraka wa ta'ala ampe wasila batugamba ba ahlul ilmi fa innaha manzilatun tumbaka yagaba subhanahu fa innaha manzilatun fil janna ekigambo wasila ekigambo alwasila ekyo kifo kiri mu jana la yambaghi illa li'abdin min ibadillahi tekisana tekigenda kuyingirwamu okujjako omuddu mbadduba Allah tabaraka wa ta'ala wa arju an akuna ana huwa nsubira nti nsobola okubeera nze Muhammad alayhi salatu wasalam faman sa'ala Allah liya alwasila oyo yenna ansabira Allah tabaraka wa ta'ala okubeera nga mpa ekifo ekyo hallat lahu shafaa aba akakatiddwako okubanga agenda kuwolerezebwa abooluganda kati insha Allah ta'ala tufeeyo nnyo okulaba nga tusalira ku ekitibwa nabbi Muhammad era nga twanukula omwazinyi nabbi yatugamba alayhi salatu wassalam kiman qala hina yasma'u nida oyo yenna agamba mu kaseera nga awulidde omwazinyi Allahumma rabba hadhihi ad-da'wa at-tamma was-salati al-qa'ima ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilata وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة watu byagamba النبي محمد عليه الصلاة والسلام kyoye nawulira omwazinyi nga yazina omwazinyi bwamala okwazina nasaba edduwa eyo nga bumujiwulidde abooluganda yagamba النبي محمد حلت له شفاعتي يوم القيامة aba amazokka katwako okufuna okuwolereza kwange amakuru agenda okubeera looyawo mu maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala agenda kubeera nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam yagenda okuwolereza era nabbi n'atugamba mu njogera endala ey'edduwa eyo kiman qala hina yasma'u almu'adhdhin oyo yenna agamba bw'abanga awulidde omwazinyi ti ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu raditu billahi rabban وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه watu byagamba nabi Muhammad amakuru nti okusalira okusaba Allah tabaraka wa ta'ala amakuru edduwa esomwanga omuntu amaze okwazina erimu enjatula ezisuka kulumisha Allah ta'ala kati sunna abooluganda tino okubeera nga tugijumbira hadhihi sunnatun mahjuratun illa inda man rahimahumullahu ta'ala eyo sunna eyokusirikirira nga omwazinya yazina ne tubeera nga tusalira ku ekitibwa nabbi Muhammad ne tubeera nga tumusabirako bangi mbasiraamu bagisenguka abooluganda okujjako abo abaliko okusaasirwa kwa Allah tabaraka wa ta'ala la yutabi'una almu'adhdhina tebagoberera mwazinyi nga bawulidde yazina ولا يدعون بالدعاء الذي دل عليه الرسول عليه الصلاة والسلام تبسبا ندوى يتيجرز وكتب النبي محمد عليه الصلاة والسلام ولا يحرصون على هذا الخير الذي دل عليه النبي عليه الصلاة والسلام إرسي برونكم نقفنا برونجي وبوات لجروا نبي محمد عليه الصلاة والسلام أنه يكون إذا أخذ الإنسان بهذا الذكر سونغا مزمدرا ومسلام السنغا بيرا يكتك الذكر يو وتابع المؤذن ناغبرر ومؤذني وصلى على النبي أمكر ناغبرر ومؤذني غبو يايو غيرا بيادامو غبو يتوازوا غرابو رغاندا وصلى على النبي عليه الصلاة والسلام ناسالدا كويتي والنبي محمد عليه الصلاة والسلام نام سبيل الوسيلة hatta tahilla lahu shafa'a okutuusa nga senga abeera kikoze kimuyambeko okubeera nga ajja kufuna okuwolerezebwa abooluganda fenna tugenda kuddewa Allah tabaraka wa ta'ala nga twetaaga okuwolerezebwa n'ekikulu nnyo insha Allahu ta'ala okubanga edduwa senga okumwazinyi tuba tumulidde nga ayazina bannange tusiriikirireko insha Allahu ta'ala byayogedde tubiddemu tusabe Allah tabaraka wa ta'ala kusabira nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam tusobole okufuna ku bulungi obwa tuyigirizibwa omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam
Esunna eyokusatu olwaleero ku sunani ezasengukwa sunnatu al-istidhani thalatha, ye sunna eyokusaba olukusa emirundi esatu, wa adamu ziyadati alaiha, n'obutongerako. Kitegeeza kyabo Oluganda. Omubaka waffe Muhammad alayhi salatu wasalam somesa natugamba nti senga ogende ew'omuntu ogenze kukyala, obugenyi obutali buyita obutali bulagaane, wabula n'ogenda okukyalayo, nabbi yakugamba alayhi salatu wassalam nti saba olukusa emirundi esatu, amakulu ng'okonkona emirundi esatu, nga bw'osaba olukusa okkirizibwa okubeera ng'oyingira, okkirizibwa okubeera ng'oyanirizibwa, naye senga tokkiriziddwa kubeera ng'oyanirizibwa, obeera oteekeddwa okuddayo. Naye eyo sunna ey'okusaba olukusa emirundi esatu, bw'obanga tokkiriziddwa obeere ng'oddayo, eyo sunna abasiraamu bangi baagisenguka. Omusiraamu agenda ewa munne nga teyamuyise, n'akonkona omulundi ogusooka, n'akonkona omulundi ogwokubiri, n'akonkona ogwokusatu, n'ayongerako ogwokuna n'ogwokutaano. Bw'alaba nga tebamwanukula ng'ayina w'asobola okuyisa eriiso, ogenda okulaba nga n'okulingiza alingiza, okwo nga kwatadde okuyomba n'okwekaamwana, ng'abantu bawe batalina mpisa, tebamanyi busiraamu, tebaagala kukyaza bannaabwe, kati mbayita basirise, beefudde abatawulira, tamanyi nti ekyo kyennyini kyakola, amenya amateeka g'obusiraamu. Wa aidan min as-sunani al-mahjura al-istidhanu 3 marratin, hadhihi sunnatun mahjuratun, eyo era ne mu sunna ezasengukwa, mu sunna ezitafiibwako, ye sunna y'okusaba olukusa emirundi esatu. Eyo sunna abooluganda yasengukwa abantu abasinga obungi, wala yumkinu an yatadhakkara ahadan yasna'uha. Amakulu tekisoboka antatadhakkara okubanga bw'osobola okujjukira omu ku bantu be wali olabye nga sunna yagitadde mu nkola, n'agenda ew'omusiraamu n'amusaba olukusa emirundi esatu, bw'abanga tamukkiriza n'atambula n'addayo, ng'ate musiimu nnyo, wabula kyakola ki? Agenda yeekaamwana nga kwatadde okuyomba n'okweduukuuza, n'agenda yenna nga yeeridde omuguju, ng'alowooza nti alongoosezza, kozza ali ku mateeka ga busiraamu gennyini g'ali mu kumenya. Fa in lam yu'dhan laka wa qad ista'dhanta 3 marratin fa alayka an tarji'a bi amri llahi tabaraka wa ta'ala huwa alladhi amara. Batugamba baulama senga ogenza awantu gwe munnange, musunni munnange, gwe tunoonya okwekwata ku sunna za nabbi Muhammad zonna Allah z'abaatuwaddeko okumanya n'okusobola, n'ogenda ewantu n'osaba olukusa emirundi esatu ne batakukkiriza kuyingira, fa alayka an tarji'a, obeera oteekeddwa okukyusa otambula oddeyo, bi amri llahi tabaraka wa ta'ala huwa alladhi amara, olw'ekiragiro kya Allah subhanahu wa ta'ala, kubanga Allah yenyini qiyadatul ulya ye yakulagira nti bw'ogendanga ew'omuntu n'osaba olukusa ne batakukkiriza kuyingira, munnange tambula oddeyo. Tusta'dhinu 3 marratin, olukusa tasta'dhinu 3 marratin, saba olukusa emirundi esatu. Wa amma al-ilhahu fi mas'alati al-istidhani falaysa min dinillahi, wabula okupeeka n'okulemerako n'okukanda okusaba olukusa olw'okuyingira, falaysa min dinillahi, ekyo tekiri mu ddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Naye abantu balemera ku miryango gy'abannaabwe, n'agamba nti siiveewo, ategedde nti tafunye lukusa luyingira, naye n'agamba nti sijja kuvaawo. Wala min sunnati rasulillah, era tekiri mu sunna za nabi Muhammadi. Wa kathirun minan nas, bangi mu bantu, yaghdabu, banyigira ddala, idha ata min khayri maw'idin, senga agenda awantu nga teyafunye endagaano emuyita, walam yu'dhan lahu, ne batamukkiriza kuyingira, wallahi anyiga n'asunguwala n'agenda ng'ayomba. Wa ka'anna an-nasa laysa lahum masalihu yaqudunaha, ng'alinga ng'alowooza nti abantu tebalina buvunaanyizibwa bulala, tebalina migaso mirala gye bateekeddwa kubanga bamala, ng'alinga ng'ategeeza nti abantu babadde bamulindiridde
nti ayina kujja nti wanajire banamugulirira ayingire abantu babeera n'ebizibu byabwe oluganda abantu babeera n'ensonga zaabwe mu nnyumba eyo wakati ng'alinga ngaalowooza nti walaisa lahum amalun yamaluunaha ng'alinga ngaalowooza nti abantu tebalina mirimu gye bakola bw'obanga tolina byakola ebaayo abantu munnange nga balina ebyokukola insha allahu taala n'olwekyo insha allahu taala kibeera nga tubasaba nti esunna tulaba esunna za mirundi esatu sunna esooka ye sunna y'okukeera okwebaka insha allahu taala twebakeko nga bukyali olw'okwagala okuteeka sunna ya nabbi muhammadi mu nkola alayhi salatu wassalamu okuggyako ng'omuntu olina obwetaavu obutakusobozesa naye omuntu okulwawo n'obeeraawo tolina kyokola oli ku ssimu oli ku tv oli ku kino oli ku kiri munnange newebaka essaawa 9-8 ogw'ekiro eyo sunna obeera ogisudde insha allahu taala eba yeetaaga okuddizibwa obujja ne baga nti okuggyako nga waliwo amasalihi goonoonya omuli mudarasatu alilmi muli mu kusoma ddiini oba mualajatu lmarid oli mu kujjanjaba mulwadde insha allahu taala tewali mutawaana gonnaawo ne boolwawo okwebaka oba ng'omuntu obadde okyazizza abagenyi kale oba ng'onyumyako n'abawakaabo naye omuntu okubeeraawo n'olwawo toli ku nsonga za ddiini toli ku nsonga z'abagenyi toli ku nsonga z'abantu bawakaawo ekyalibadde ekirungi insha allahu taala kwe kubeera nga okeerako okwebaka osobole okufuna obulungi obw'okussa mu nkola sunna ya nabbi muhammad era mu ngeri endala n'okubeera nga tufa insha allahu taala okwanukulanga omwazinga azinye n'okusaba ku allah tabaraka wa taala nga tukozesa edduwa ezasomesebwa nabbi muhammad alayhi salatu wassalamu n'ekisembayo ye sunna y'okusabanga olukusa emirundi esatu tosukkawo bwatyo bwe yagamba nabbi muhammad kasi tosaba ogusooka n'osaba ogwokubiri n'ogwokusatu ne batakukkiriza tambula ogende insha allahu taala ate togenda ng'onyiize kubanga bw'onoogenda ng'onyiize olwojja kuba onyiigidde sunna ya nabbi muhammad ekyo kiba kikendeeza ku bukkiriza bwe insha allahu taala jazakum allahu khaira subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh